obulamu bwange buli mu matigga. Era nkugamba nti neggulu nafunyeyo essimu era entegeeza ng'omwami bwe yeeyongera okwewera okutuusaako yes nange ne nvayo nga nkugamba nti njagala amanye gyakoma okunneewerera gye nkoma omwewerera ate tebangayo ekigambo tutuule twogere nze kyonna ekintuukako eyansuubiza okundeetako obulabe bamuyita Michael oba gwe muyita Mickey bawunsa wa David Lutalo ate nga lwaki njogedde ekintu ekyo sinze nja okuba asoose wabula obwino naye ndimugjayo ku olwo bwe ndiba nga nsigazza obulamu nawona accident 7 nawona obutwe emirundi egisukka 3 omwami gwe bayita Kijambo tulina we twali ku Kivulu Emitiyana ng'alina ebimusobedde nga nnoonya najja twogere mulese ebyokunywa byange awo nga nkumirako ngenda nze mmanyi as usual mbirekedde kyali boyi wange bwe nadda n'angamba kino njagala okimanyi okuva ne leero n'akwata ebyokunywa byange n'abifukumula n'abiyiwa n'akwata n'ebyali bisigadde wali nabyo n'abiyiwa nanga saagala kufirwa ng'oli mwana muto mwe mulowooza nti ekitonde kyokka kye bayita abayimbi kyo kyekibeera ekituufu kyokka because bwe kinaavaayo mmwe kye mwasalawo ng'omanyi ebizibu bimeka mwe tuli kyewuunyisa nnyo okulaba omuntu ng'ofunye obudde bw'ojja otunula mu kamera ya munno okuwa obulimbi ng'ate amazima weegali wali ebyogalaba obulamu bwange buli mu matigga ekyo kimanyiddwa ekimanyiddwa ate era obulumbaganyi gye buva mumanyiyo essaawa zino obulamu bwange nkikuddiramu nti buli mu matigga ate era n'abaleetawo embeera mbu agezaako kwogera kusuula linnya lya nne siina kyenjagala ku linnya lyammwe nze siina kyenfiirwa if everyone is a star mana rasta ati gwe omuntu toyinza kuŋŋamba nti nze okuva 28 olumirirwa omuntu oli osinga nze gwe gwani wali ludda waggwe osanze etokota babuuzako mina bakyekumirye ku media omuweereza omuzeeyi Masembe nkomyewo ne munywanyi wange Nassa tutongereze ku story twabasuubiza okukomawo okusinziira biki bye baayogera biki ebyaliwo essaawa zino ali kuki yafunyeyo omuyimbi omulala bangi beebuuza naye omusajja oyo ye tagenda afuneyo omuyimbi mulala bino byayogera ye nga y'omuntu tebimukosa byabanja tebiriiyo alimba alina entondo tayagaliza muyimbi yaliwo talina kye yakolera muyimbi kati byonna tuzze tunnyonnyole biki ebiriwo namulabako olumu ng'agamba bamusindikira abagala omutuusaako obuzibu byali bitya byajja bitya ye essaawa zino paka kati omuyimbi gwe yali naye emyaka egyo gyonna lwaki tamuleka ze ensonga ezo zituleese ku paati ey'okusatu tunnyonnyole ebitannyonnyolwa ku mulundi guli so ekiri Nassa bwe kiri ssebo buuza ku bantu Nassa bannange abalabi ba media mwebale nnyo mwebalire ddala kuwanga kuwaayoko kadde kamwako kubanga mufuna kaddata kammwe ne musobola okubeera nga temulina kyemwongera ku industry nze ekyo nno nkita kwongera ku industry kubanga gw'omu ku bantu bemmanyi abataddeko ebbulooka ku industry toliiko upcoming toliiko ki for as long as ogoberedde mazima era Mukama nkusaba akusaasirira awo otambulira awo amiina akuwe following yonna gy'oyagala osanga naffe bw'olituukayo olidda n'otunona mashaallah amiina so Allah ateekemu obwangu abukuwe naye ng'obulamu bugamba ki bubadde steady nnyo weeyagala nnyo rock steady ensi ogiraba otya ensi nagijjako amaanyi lwaki wagijjako amaanyi anti nkola byenjagala kasita mu nsi otandika okubeera nga gwe boosiwo buli omu kyeyandiruubiridde okukola tumala nnyo obudde mu kukozesebwa ate obudde bw'omala mu kukozesebwa si kibi naye abamu ku bakuguse bagamba obudde bw'omala mu kukozesebwa bukozese nnyo kunoonya naye kuba nti nno okola ki ofuuka omukozesa oba weekozesa ate buli bw'ofuuka nga buli we weekozesa fuba nnyo okulaba nga ate naawe oleeta abaagala okunoonya kapita ewuwe ewuwo oba omujja ewuwo nabo bafuba okulaba nga bakola ki chain etambule bwetyo olujegere lutambule bwe lutyo so everyone tugezeko mufula entrepreneur ye yennyini obugagga tuba tutandise obulengerako yadde ffe bukyatulembera mashaallah Allah yasinga okumanya
abantu bagamba emboozi waliwo abankubira banga emboozi y'essite eyo walimba ey'essite ene abamu baleeta actually compliments ezigamba mbu ng'alabika mukulu naawe waziwulira mwana era ffe tetuli bajjo aino osobola okuba nga ate biri bibiri oyinza okuba nga oli mukulu ate ng'oli muto oba kisinzira okimanyi mu myaka 5 abagenda olaba grenade bagenda gamba bukasajja kakulu butereevu olw'emboozi gy'anaabanga anyumya nga bo tebaali nange ndoza kyekyampisa ekyo bubaka bwantuukirira kuba omuntu asobola okuyingira industry okusinziira ku bantu babadde nabo ate era kikola nnyo ekkubo ekyo kyekimu kubiteekawo ekkubo eryamangu baani bobadde nabo grenade ajja kugamba ku myaka 15 era amaze oyingira industry era nze nalabako ku bifaananyi bye by the way nalabako ku bifaananyi bye ng'ayiriba ku street za siriki nga ndooza ebyo biseera tebamukkiriza yingira kati nabiraba ku social media n'omuwala ate omuwala nze gwe mmanyi sulubadaliri something bwe kityo yalinga bwoya wange that time naye ate olyesaala nnyo haso ye naye era bw'olaba ng'anyumya bibireetinga kati mu myaka 5 wanaatandika onyumya jaga grenade kati batulabanga ffe abakulu tamanya grenade yayingira ayinaemeka kati baga nassa kaloolo kato ize yo bwe kiri kubeera n'entegeera si eyabali ababulijjo ekyo nja kusiiba nkikugamba tusobola n'okisulako kizibu okuleeta abantu abayinza okugwa mu kkowa lyange ery'okutegeera nkufuna wonzije toyinza kuzzaawo mulala abasajja bali batya baliwa bonna olugendo bwe wakuwonako abo bawuliza bwali nabo mu site wali baboyi bange Ronnie Banton Trajes Signs bali US awo mbawuliza bali batya bali bulungi nnyo nga bw'omanyi trying to make ends meet bali mu nsi bali awo w'omukulu Trump ate nga kapale yavuddeyo n'agamba talabanga geyeena ya ku nsi nga America ayina ensonga ze alizibannyonnyola because ffenna tukimanyi bulungi nti America is the land of opportunity buli muntu gyayalina okugenda ate gwe oba n'otugamba kyewalabye eri kikka kisinziira n'okusinziira gwe wagenda otya ebiruubirirwa byo byali ki omanye ebimu ebitujja ku mulamwa byo ebiruubiri gweoyinza okuba ng'olaba ebibyo bifunye mangu n'ovaako naye nga tokimanyanga nti wavaako ekituufu waba wakyaliyo gap to achieve more tugwamu mangu amaanyi ate kiri mu butonde bwaffe ffe tuli easily satisfied kyoba olaba tulina nnyo tukulembeza nnyo ego kasita mmala okufunayo akamotoka nga kyekyandeeta okukafuna masembe gwe nga nkukuba enfuufu saagala kumanya najja kufuna kayumba nkafunye ogenda kuŋŋamba ki oba tewali n'emikwano nga gikyuka gikyukirawo oba tokyalewa mama naako ate bakyasobola nakawo tokyali awo waliwo enkalamwana bwe togenda bansibako enkala gwe wajja naye nga gwe mwagala nange oyo akyuse temubiwulira mmweyo social media gyebiriizi ekyukirawo kati ffe twajja tuli ready everything nze oyinza okunnoonyerezaako nti yakyusa mwagalwa ki omanyi lwaki ebbanga eryo lyonna kyeka mwetegeere I was born a star buli kimu tuba tukimanyi nti kati feemu bwejja kyekiddako nkufuna abaana bange nti ebyo oyinza obutabalaba naye nga bwe yayogera ng'ayingira embase bweti mpaka nakati bwe kiri baatuprofiringa dda buli kimu siri wa bulijjo legacy wakikolerera my resume speaks for itself endongo giraba oti ennaku zino nasi ate yo weeri eri luddawo nze munna ennaku zino nyinza n'okumbuuza ennyimba 5 ezisinga okukuba by the way bino ebintu bye njogera siyogeza zzalawo nkubuulira mazima ffe twabeeranga mu mwaka guno nga gutandika oba omwaka nga gunaatera okutuukamu kati kota y'omwaka tetunnaba kati omwaka tugutwalire mu quarters emyezi emeka ye kota atakimanyi okimubuulire oluyimba lwe bakolako promotion mu January by now luteeka okuba nga lutandise okuleeta ssente ezirutimba ekivulu oba nga luleese ssente ezigasse ku brand eyo nkufuna kati mbuulira siriyo mu nsawo zaabwe sigamba a particular group of people
general opinion. Tuli mu industry mbuulira ani yaleese oluyimba okuva January ng'oggyeko Kabaka. Ng'oggyeko Kabaka kubanga I just feel personally he's lonely at the top. Ndowooza kati abuliddwa ne competition. Abuliddwa ne competition. Yayagalanga bwadda n'atuwaamu. Yayagalanga bwadda n'atuwaamu. Kubanga nti abayimbi bate ennyimba kunoonya ssente. Ye bizinensi yaabwe nga bw'onoogamba kangende nsuubula amanda. Ensawo y'amanda bwe mba ngisuubudde $7,000 ngitunde 9. Olyeko mbuulirayo promota akyayimuka n'agamba nti ntegese ekivvulu. Industry ekkirira. Buli lukya tubeere n'essuubi. Erikola litya? Ekuddayo eri waggulu ku awo nno wakyaliwo omulimu. Era okuggyako Kabaka ng'atuyambye n'agamba nti era bannange ntegese. Big up on yourself, one Fefe Busi. Fefe Busi. 16 cricket over. Nina ekintu kye njagala okugamba. Nze sirabangako omuntu alemera mu character nga Fefe Busi. He's one kind of a resilient artist. Nti n'ogamba last year nakola hip hop ku Nalubaale. Nojja n'ogamba nti even this year hip hop kuki? Kuntiko. Kati awo ffe abaatuuka mu bwongo buno obweno. We tutandika okupimira omuntu. Tetujja mupimira ku ssente na bizimbe. Ebimu babibeeramu nga si byabwe. Tubalabyeko. One resilient person I want to acknowledge is Fefe Busi. Hip hop ku Nalubaale. Yali ku jazz pia. If I remember quite well. Teyafa ku setbacks, teyafa ku chi. This year in May aina hip hop kuchi? Kuntiko. Mu Lugogo cricket ki? Otandika okumanyira omuntu nti kati yeemanya amaanyi. Ffe bwe twakolanga edda nga tugamba nedda era ffe twasala tetugenda kuddayo ku Africana. Atukyuse. Bisiya tetukyajjaawo. Watono. Era nga tufukamizzaawo naye togamba nga wantu watono nga tonna bannakubawo okwo. Mbo yatadde watono. Nawe gendawo. Watono. Gendawo ofunzeewo nga bwaba. Ekikuleetera okulowooza nti watono. Bawagizi nawaaka n'amaanyi goono aba bataddewo. Nkufuna. Nawe tuyambe otufundizawo gendawo. Bw'oyita watono. Gendawo. Ng'otajja kusobolawo. Nawe jangu osobolewo. Gw'oli waba tasobolawo. Gwe ekifo weekiri. Challenge mumanyiza amazina zokka ku TikTok. Tukole challenge ezanzi wano ono asobolawo nze wano sisobolawo. Osooka owulira expense bwe zizza abantu mu mabanja. Kitegeeza abantu abakira wansi awo kyetagwa respect. Omuntu yenna ne management ye we babiro ne bagamba twagala kukola mu venue eno. Kwata engalo zibakubire. Oba kifo ki oba kifo ki. Kwata engalo zibakubire. Ne bagamba bugambi nti leero twagala tulako mu ddiro lyaffe. Tukole live. Ng'eriko ng'ovudde ku zino live z'ennaku zino ezaasimanya biki naani. Tukoze show ngeri online. Ku stage tugenda kuzikazimba wano mu Lujja. Butereevu. Nakolako mu COVID nakolako 2 consecutive this year and that year. Nakolako zabanga ku independence eza COVID emyaka egy'ebiri egyatuvuga ennyo. 2021 ne 2022. Kati I know what it takes. Nkufuna. Uganda wange si byangu. Bw'olabanga omuyimbi agambye ne bwagamba buga ngenda kula Bonita. Muwe respect. Yajjajjaawe. Ajibuukinze. Anti olufulumya ekigambo nti tugenda kubayo ne concert. Awo nga okwata mu nsawo. Abamu n'ekigambo bugagga we kikoma. Totiisa baana bajja mu industry. Bajje. Bajje tewali buzibu. Tewali buzibu. Alina n'otunde amalalo ga taata bagamba. Ate nga wafunye abakusudiya wali bakulaganga bwogendo zifuna. Goloza fese nga tuwe. Sengoloza nenjawukana zajjawo. Mulimu abasudi. Babeeraawo ne bagukubalira ngola aguyidde. Sebe ndongeri mu baboloke bya. Ne bagamba gukyomanya awo akawumbyo kajjeeyo. Kati nno balina n'enkola. Omanye chain y'ababloka mu ndongo nnene. Emmotoka baagireeseddaawo. Join of mbisi. Zijabusata wali? Gwe soko malirize biri tetwagala nakuba ku miryango gyo maliriza biri n'emmotoka yiyo. Ojiro ovuga. Ono bo China status eyo naawe. Oredo okubye. Practice. Yatukuwalinga. Yonna ng'olabira ddala bisoboka.
ngeri bo bakulaga ni muli buwumbi bubiri bwe munona ng'otaddemu mmeka tuteramu ddala ssente ngamba bo bazimanyi bano ate abe bakuzigira ne gyozijja kyemudde nkugamba nti ekyenyi ababuloka mu ndongo kati wawa kugatta naga katolaawo ogenda wano ofunawo 10 oluyimba olufuluma otyo ne mulutandikako promotion kati abamu kuffe oba abamu kwabo bamanyi promotion oluyimba muluwulira nti lufunye amaanyi ne bode mwana wa maama buloka wo atandikira nkawulira mukayina kayimba mukayina kayimba mukayina temupapa kuzzaako kayimba mukayina nekakubawo video ulujja kayimba mukayina musigadde kutimba bipande ne idea temutamunda gifuna muba temunnaba kati awe bagenda okulaba nga olabika tojja ku press kwe baagalira nga balyoka babagamba naye mumanyi ekiganye kyaleka ssente ze zitaliiwo weziri tulina agamba bwati tegeka ekivulu tebakuwa budde bugamba nti senga zigaana tebakunyonyola nsonga gwe saidi bakulagemu ogenda kufuna wano ndabalayinyi abantu ate kyoba okola endongo tokkiriza bino by'abantu kuyingira ku 11 emiryango gigule bayisawa nga balinga bagaa nti bagenda kuba bakuleetedde dda nagwe masembo imanyi endongo eyo sudinga abamungi era gwe abantu ogenda goba bagobe bena babikugamba tebanga yagamba mbu naye abantu nga tetubalaba bwe mutuuka ku ssaawa erino otandika omugamba nti wangamba abantu ba 10 bajja kuba bajjudde wano nga gamba lunaku lwa kukola abantu bakyanyuka endongo ya wano si yakeera ngate oli yagambye bagenda yingira ku nnya kati essaawa zino ku 11 akugamba kyakola abantu lunaku lwe twalonda lwe lutuufu obudde bulungi sabirira kimu nkube ne badde ekutte butatonye wano tubayina ogenda bateekawo bagenda kujjula gomanya ebiwundu bwotandika obinyiga ng'oli eri mu luumu bakugamba kikyabulaabula nze nafulumako mu namutikwa y'enkuba hotel africana nafuluma mu nkuba nga sisobola giwulira eyatonya kwa kabisi kandagala album launch bayisaawa nga 10 yatonya okuva ku ssaawa nga 10 paka ssaawa 11 oba 9 to 10 I'm not so certain sikyajjukira bulungi naye nga togiwulira nga ne bwenkuba sisobola kuwulira kintu kyonna wandigambye nti yandibadde talina pressure endongo yali ngule muganda wange pressure ekunona ku ssente zobadde ongonona ku promote yagigula bw'omugamba wano ndaba totimbyewo naye ng'atandise okugakwegeka mbu bano bebaguze tebateekamu maanyi bebaguze kisinziira ne bebaguze oba baguze gwe bakugula nassa gwe bakugula omuyimbi bw'amaanyi g'oteekamu matono okusinga promota kuba ogamba oledi bakuwadde dda ssente abasingayo bato bakikola naye tebamanyi nti baba besse baba bebeziika si promota promota si gwe oba oziise kozi wekisala tebagamba promota kyamusala kampu eyo oba omuyimbi oyo manyi ne kampu temanyibwa bamanya muyimbi ye brand omuyimbi yaye takyalina maanyi kyamusaze promota ngadde eri ngaddayo gye yazijja oba mukulima mwanyize ngaddamu ng'aleeta ng'agula omulala aliko weezo chain weetanga yes ye abaaye gwe walabye ebivulu bimeka ebigule this time tuyingiddemu wuno kooti esooka tugenda gimalako ab'omu gwokutaano bonna beetegese bonna ab'omu gwokutaano tugenda maaso endongo mujja kugimanya mujja kugimanya oba abayimbi be bateekawo kinombo bano batufunamu ssente nnyingi naffe katwetegeke kati bakafunamu mmeka abeetegese soogera badispayizinga soogera badiscouraginga nze njagala on record omuyimbi aveeyo nga yeetegese ekivulu kya gavumenti nze nafunamu ssente wabula nagwe mmanyiiko sikyagala muyisa mukamu yazifuna just bali tukubamu kikozi tugenda batukuba ffe byaffe mwemumanyi tubeera kasavu kanyama kyekisinza okukomyawo nassa omulundi guno omuntu agenda kwebuuza nassa ye ate wumuzaako kiki nanno nawumulira ddala nnyo
ya nawumulira ddala nnyo naye nabagamba mu ntandikwa ebintu ebinzijayo bibeera ebintu bibiri. Kutereeza linnya lyange kubanga byantwalira obudde okuzimba n'okubeera nga lisobola okumbeezaawo. Nkufuna. Ekyokubiri kumpaayiriza. Ebyo ebintu ebyo bimmenya nnyo era tebirinsirisa. Tugende maaso. Yisebo. Kasita omuntu yenna ayogera ku ebyo ebintu. Especially nga tolina knowledge about it. Especially nga tolina knowledge about it. Some people are not knowledgeable about a few things. Yeah. Ate nga weewuunya nti bandibadde be bakulinga okumpi bandibadde balina knowledge about it. Nkufuna. Kati kyewuunyisa nnyo okulaba omuntu ng'ofunye obudde bw'ojja otunula mu kamera ya munno okuwa obulimba. Ng'ate amazima weegali wali ebyogalaba. Nati nabo bajja kugamba oyogera bya bulimba. Kale tewali buzibu. Nabagamba dda nti tudde ku kyabwino ate olowooza ensawo teriiwo. Baleete kino oleete kino. Nze nagamba ensawo y'amazima esigalawo. Ate nabo bamanyi mu nda yaabwe. Abo abakyalina obudde obwagala okutuula eyo mu bukuukulu ne banzirako bamanyi. Bamanyi. Lwaki ye si yadda? Mbu tawa abantu maanyi. Lulinga yagampa. Lulinga yagampa. Kale asigaze 3 phase. Agisigaze 3 phase. Simulinaako buzibu. Nze Mazembe nagamba njagala okwogera ku kintu nga nkirinako bwino. Ebyo ayina omanyi ffe tukola nnyo strategy. Abantu abaludde ku kintu ng'oyagala kitambule. Nkufuna. Najja kwogera ku kusiga linnya lyange enziro, kutereeza linnya lyange, ne mmaliriza nga ŋŋamba n'okuba nti nze mmanja si be bakola ki. Si be bakubanja. I can easily state it on record again. Nze tebammanja. Gw'obanja. Waliwo eyankubira essimu recently. N'aŋŋamba nti ojjukira show gye mwalina okumpa. Buli kimu kirina wano on record. Buli kimu kirina era amaloboozi gali waliwo yawange. Era nze tonneekubiza ng'oyogera ku mboozi gye nali nkolera n'olowooza siku recording. Mukyukakyuka ova olaba nkikola. N'oba n'obujulizi. Yes. Era kyekimu ku kyannyamba okuba nga nkyataayaaya. Tugende maaso. Natuukako awantu nga nze gwe balina osigaza ate nga bandikutte bo. Tegeera. Kati so bw'onkubira ng'ova sayidizi eyo oba ng'okolagana n'abantu abo nga twakolaganako nkulikodinga. Oba obadde tokamanyi kafuna era kano kabasaliremu. Era njya nange okansaliremu. Ngenda kakusalira. Era nategeeza ne luli nti omuntu yenna ng'okuba essimu yange ng'okyayogera ku bizinensi n'abo abantu. Sirina bizinensi nabo. Mbokyakwata amasimu. Sirina bizinensi nabo kati gwe oyagala kulaga ku bwino nkulageko nga bampa omulimu gwabwe gwa Amsterdam ogwo gwafulumyeyo nga tebagenze babajja ku baana. Nkulageko nti gwali guyita wange. Bakubira essimu. N'obagamba ebintu byo byonna bivaamu sibiri. Omanyi okusoma. Omanyi okusoma. Bagamba gwebyo byawino. Towaayiriza. Toyogera amannya. Toyogera amannya. Eyakubira essimu. Toyogera amannya. Njagala mbozi yatandikira yeyo. Wawanvu nnyo. Awamu waliwo nina omulimu kati tutandikirawo January nga 18. January nga meka? Nga 18. Hello. Nassa oli otya musajja? Nina omulimu nkonaako tukole ki? Twogere. Ne mukonaako gwe mulimu gwe yali ansomera. Otyo. Gwe yagunsomera ne mugamba how far nangamba since exactly amwetaaga n'ayogera ku linnya lya promote ono. N'ayogera ku linnya lya promote oyo. N'angamba nti wabula engeri gye nti nze sijja kwogera na kifo kye. Nze mmanyi nti gwe oyinza okuntuusa ku bintu bino tubikola ku ki? Bulungi. Nga bwe wankolera. Ne mugamba how far? N'angamba kansooka embuuzo ono wa waatuuse. Nenze mbadde nkwagala ku mulimu guno nga by'osobola okunkolera bye bino na bino na bino na bino because they know how professional I am. Seetaaga kwesiba ku muntu to make a deal. Tugende maaso. Kakati omwami ono mmala omutegeeza angamba omanyi ekiriwo promote oli agamba nagwe yakwataganye naye. Ne mugamba well and good
adiringe n'oyo wali tabu ebyavaayo tobirabye bagikola ki tosome ekigambo kakati njagala omanye ensonga lwaki ebyo byavaayo ndi ku ground Muzeeyi. It was more of my advice not to. You remember I called you? Kakati oyo njagala kukulaga nti senga mba njagala okuzikwata nsobola ozikwata. Naye wakigaana. Nagaana. Ogwo si gumu. Waliwo omukyalo mulala amanyi bintu bingi. Waliwo yali ampa omukolo gwabwe wano. Mbeera nga naye waliwo yali ampa omukolo gwabwe nga gulina kuba. Tetugenda kyo kukubira amasimu. Nga tusuubira tulikodinga. Era njaba likodinga. Njosa kunsiruwalirako. Gotofa kwani? Nja kuba likodinga. Gotofa kwani akubye? Sifuddeeyo. Bino byonna ngeza kukulaga. Waliwo ekigambo ky'oyinza okulaba ku bintu bino bingi nnyo. Waliwo n'omu namugamba nti sirina nkolagana n'abantu abo. Era njagala n'ali yamanye. Sirina. Bw'oba tolina nnamba yaabwe banoonyeze ku nnamba gye babasomera. Nze sirina nkolagana nabo. Ate siri muyimbi. Mbompa ssente zo ngenda kuyimbira mukolo. Kati lwaki bagaawo kyakwata ssente? Baliko ekikyamu. Naye njagala tutereeze ensonga zino Massa tuzijje mu ddiini. Ennamba gye wafunirangako omulimu eyo kampu, ennamba yali yaani? Yali yaabwe. Kati kijja tebagibasomera. Anti ngamba ggwe ng'okyaliyo. Yali yaabwe. Nina wavaayo nayo? Nedda ssebo. Ennamba nasembo gikwata mu January nga tetunaba nagenda Saudi Arabia. January wa 2024. 2025. Luwasembo gikwata. Nga tetunagenda. Obutakkanya bwali buzzeewo. Bwe saagala kuddamu kwogerako. Anti tuyinza obutaddayo. Just tugamba. Wagiwayo n'osigala nga mu kampu mwoli? Nagirekawo awo nga tulina okukola emirimu gye tulina okukola. Nga tulina okugenda ffenna, tulina okugenda e Saudi Arabia, tulina okugenda okukola emirimu gyange, era nitugenda nitukola. Kati bakubira ku ki? Simanyi awo bo obuyinza na bukakafu obujja. Kubanga okyakwata emirimu. Giri luddawa? Anti simanyi. Giri luddawa? Bennyini bannannyini baagyo bamala kugenda kusoma nnamba zaabwe. Kati ate nze njijjewa. Simanyi gy'ogijja. Tolaba nti waliwo ekitali kituufu. Waliyo abantu abaweraaga bwe walya ssente zaabwe bagenda kujja. I am very ready. Emukono walya I am more than ready. Eriyo ekintu kye nakusomerako oba kye nakuwa ku lupapula ebimu ku bintu by'amazima. Ku luli. Bwe nali ntuuse ekiseera nga ndaba omanyi bagamba ogendangako oba ne amagezi si masome gokka. Waliwo amazaale. Muganda wange nali njagala smooth transition. Otyo? Waleme na kubaawo kitegeerekeka nti bano bantu bangi abalala bagenze baawukana. Lwakuba still mwe mwabuusa ebintu ebimu amaaso. Lwaki olowooza omuntu bwe muba mu kulaba kwammwe yaawukana n'omuntu lwaki avaayo n'akaaba amazima? Mwe mulowooza nti ekitonde kyokka kye bayita abayimbi kyo kibeera ekituufu kyokka because bwe kinaavaayo mmwe kye kye mwasalawo. Ng'omanyi ebizibu bimeka mwe tuyita. Sirowooza na kulowooza nti osobola n'okukubamu ekifaananyi kimu. Ebizibu bye muyitamu. Bingi nnyo. Some of these problems are life-taking and life-threatening. Zitya? Nze nawona accident musanvu. Because of? Nawona accident musanvu, nawona obutwa emirundi egisukka 3. Oba zaali ntalo zo? Kale, tewali buzibu nga bwe nali sinaba kubeera manager, nga nali sizifuna. Nze I had a life eyita awantu wonna, even now. Omanyi obulamu bwange bwonna bwe bubadde. Nze siba na lutalo n'abantu. Nkufuna. Ne muganda wange ekyo ekifo. Accident musanvu. Ate buli emu eriko bwino waayo. Gweobuuzanga ku Norton. Otyo? Eyali etutwalidde nga eyali etumaliriza off Kajansi Road nga tudda Kiwamirembe ntwala Norton. Nkufuna. Omubuuzanga. Omanyi okuweta bwe muti.
omuntu ng'awulira mwogera munyumya aye Nassolo ogamba oti ane tukoye nnyo olwaleero okuddako emiti endala 5 ku 10 nga mbadde mugwayo mufa emubuuza nga senaariyo bwe yali wali n'abalenzi abamu be nali ntambudde nabo era n'abalala lusobola okubabuuza ey'oku express ey'oku Busega ey'oku where Happy Boys n'Amasuba zonna zaali life taking mwebiri industry gye tulimu bakutta ani yagamba nti kaweweevu nze bulijjo bwe mmanyi kati kyova olaba bwe kisukka nalaba abantu abamu nga bakola analysis ku nsonga ezaaliwo bwe twali tukola omulimu gwe gumu nze nga tannaba genda mu ekyo bwe yakaaba nakaaba lwakuba nze ndowooza mwali mwagala nnyo okundaba mu kamera mbo n'amaziga nze ndi badman naye nange ku mutima nkola ki okaaba era nagenda okuguma okujja mu maaso ga zi kamera zino nga nsose kuguma kulaba nti eriyo ebintu byoyogerako n'otulika ate mwe temulimanya lwaki otulika temusobola kumanya ne bawoololo bano abaddako ne baddaawo ne bagamba busimanya biki esebo tebalina kye bamanyi gwe obeerawo n'ojjukira life eri n'ogamba Nasa mulimu ekintu kyo mu industry gye tulimu eddogo mweriri okuwa obutwa baana baliwo accident tuvanyuma mbadde munyumyako binyumyambo kunyumisa ambulance agamba sogera kitaliiko bwino mwebiri nsobola okuwa abantu bosobola obuuzaako physically mbwoba tawonangako obutwa eriyo omwami saagala mwogerako mu bubi kuba ndabanga ebintu bye yaddamu n'abitwala kisajja kikulu omwami gwe bayita Kijambo tulina we twali ku Kivulu Emityana ng'alina ebimusobedde ng'annoonya najja twogere kubanga namutwalanga ng'ekyokulabirako for advice naye kati kuno naye olwo bitabusa aginonye wange ng'omaze vaayo nga gyendi Ekivulu kye twaliko mulese ebyokunywa byange awo nga nkumirako ngenda nze mmanyi as usual mbirekedde kyali boyi wange bwe nadda n'angamba kino njagala okimanyi okuva ne leero n'akwata ebyokunywa byange n'abifukumula n'abiyiwa n'akwata n'ebyali bisigadde wali nabyo n'abiyiwa nanga saagala kufiirwa ng'oli mwana muto Nassolo oli wa ddiini ki nze ndi musajja mulokole nazaalibwa ndi musiraamu mu nnyumba muno mulimu bayibuli kyonna kyoyagala okukola naye simanyi oba weeri kuba ndabanga gwe atandise okuwayiriza nanga n'abikwata n'abiyiwa nangamba nkwagala nnyo Nasa tewayiriza gyali abimanyi nangamba tokiddangamu kuleka byakunywa ku mmeeza saabireka ku mmeeza wabirekerayo abikuumi nangamba kati eyo levo kwenjagala otwalire obuteesiga eri omuntu yenna okitegera kye yabyanjigiriza nkufuna yangamba ninza okomewo mbiyiwe ng'olaba kikulumi nangamba tokiddangamu sina ssanyu by the way n'obusungu obuyitirivu mukambwe era nze abamu ku be nali nga ntambula nabo be balowooza obulowooza mbu nali ngamba kuŋŋaanya bukuŋŋaanya waliko besiti wange emyaka gyonna nga yakwata ebyokunywa byange nga maze obbuwona makiraabu emirundi egi ogwokusatu gwe sijja kukunyumiza ng'era omulimu gwe ogumusasuza kubeera ku bulamu bwange na byakunywa byange bwati ng'olwo mpone accident nali nva ku Busegaawo wakyakaliwo baga nedda tulabika n'okulekerera tukulekerera nnyo ate byonna byenjogerako ye yali mukama wange by that time abimanyi era yangamba basobola okutagetinga gwe to hurt me ekitegeeza ebyokunywa bwemba nga akangenda enfukeko bwemba sobola genda nabyo wenzira nfuna kipya ekyo poteya ku mukwano levo ki tugenda awo Nasa ku mukwano otegeeza ki mbu tuli wano baboyi tugenze out
Bachali bangi. Kakao kadda. Si buli omu. Nze nina ne bemmanyi kati ng'era Mukama Katonda yannyamba nemba nga nabikwasanga ono senga baakinkola. Ate nga nsuubiriza nti ku mirundi egyo ebiri kuliko eyakikola. Ne batuuninga. Yes, sebo. Era emitima gyabwe emituufu gyamala ne givaayo. Muli balaba mu maaso mukyeyongera obalaba. Akono ndigiriza katya. Ndowooza kino kibe kyakuyiga mu bavubuka. Kiddangamu. Era nze akwata ebyokunywa byange. Ndowooza yalina obulamu bwange n'omulala eyakwatanga steeringi bw'ati. Basobola okukubula accidents ze njogerako n'obuteebaka bwe njogerako. N'ebiyinza okukaabya amaziga. N'engeri gye nabayisangamu. N'engeri gye nabayisanga nga njagala bw'etyo abakolera brand ey'akabi bwe baba bakola ki? Babeera. Yeah, man. Yeah. Kubanga buli bw'oba oyagala okukola ekyakabi ne bannabala bayise nga ki? Nga abakabi. Na buli ali around. Era we wamu kuwanzijeyo olwaleero okuvaayo okutegeeza eggwanga. Mbuki? Nafuna obubaka buno waliwo munnange yabumpeereza. Linki weeri kuno. Yali ya mobile money? Eriyo omukulu. Amannya ge gamanyiddwa Bawunsa wa Muyindu. Otyo? Ali kuno ku mikutu ng'asuubiza nga bw'ajja okuntuusaako obulabe. Akisuubiza emirundi egiwera. Ng'okyali ne mu kampu? Ate kati wali yabeeranga wololo wange. Kakati abo nno be basinga n'okugisawo abayamba abantu. Oba abayamba ku brand. Bo gwabwe kujja kwagala kufunamu kyamangu awo. Otyo? Beerabidde nti baba basima ki? Kinya. Kakati omwami oyo nze nina ne record. Nga just omubrandingira emmotoka. Tugenda mu bivulu. Yagaana okusasula. Babangi. Yagaana okusasula. Ndese omwana ataddeko akantu yadduka buddusi n'asimbula emmotoka ye n'agenda. Omwana n'atamusasula. Era n'okwata ezizo. N'akwata mu t-shirt zenjala okugenda okugabira abantu. N'azikwata n'azijja mu bbuutu. Ye n'agenda nazo. N'ogamba ize. Naye nalabye omanyi ndi musajja wa ddembe. Otyo? Era bino bye nkugambako Masembe. Likisa nagikuweereza oba sagikuweereza? Njikuweereza oyagala gizanya? Tewali tabu. Linki weeri wano omwami nga asuubiza okunzinisa lambada. Mufa abayaaye. Omanyi si buli muntu nti ovudde mu kyalo n'ofunya fesi n'ofuuka ng'otunula bubi nti obeera wakabi. No. I can still smile and still stay bad man. Ne ba gentleman mulimu ba bad man. Kati real bad man. Tondaba n'olowooza nti nange ndi mmere y'okulya. Nze kye nakola nentegeeza poliisi ne kanso wange reference ne filing bwana buli kimu n'obujulizi buno ng'omwami agamba waanansanga wonna. Era Masembe bw'onkubiranga akasimu enkeera n'olaba nga tekaliiko ng'omanya abaakatutte oba eyakulidde abaakatutte oyo omwami ono. We yakusuubiza. Yes, tulinayo mulala gw'oteebereza. Nze siba na buzibu n'abantu. Siba na buzibu n'abantu. Omwami kyonna ekinaakutuukako essaawa kyonna ekintuukako era kino nkyogera lwatu. Nze kyonna ekintuukako eyansuubiza okundeetako obulabe bamuyita Michael oba gwe muyita Mickey Bawunsa wa David Lutalo. Ate nga lwaki njogedde ekintu ekyo sinze nja okuba asoose. Wabula obwino naye ndimugjayo ku olwo bwe ndiba nga nsigazza obulamu. Waliwo be yakyutuusa. Omu babiri. Ono ye ekigendererwa kye ki? Ye kulaga mukama we nti akola nnyo. Kulaga mukama we nti akola nnyo. Bajje badde ku bantu bakube. Naye nze nkulayirira ogenda kukoma ku nze. Walikubako ne luba. Ogenda kukoma ku nze. Ogenda sinakulinda luyi. Sijja kulinda luyi. Just kuyimirira mu mbo omanyi njagala kuswikinga muso. Munnange nze ne yangamba agenda kunzinisa lambada. Nze ne bwe ndiba mbadde ki obulamu bwange mumanyi eyateekako ekyo butiisatiisa. Oli lwala ebibyo. Munnange. Era mbirwalako olwo. Mbirwalako olwo. Nze nsobola okumalako emyaka nga 10 nga simalina kintu. Nagenzeko mu ddwaliro. Abamanyi bamanyi. Era nze ndi workaholic. Nkola ennaku 365 mu mwaka. Essaawa zino nasso otugamba. We tuliwuliranga mbu waliwo ekyatuse ku nnasi. Tetuteeberezaako bantu walala wonna. Bamuyita Mickey Bawunsa wa mwami
omuyimbi oyo gye wava teyakyogera lwatu yakyogera lwatu nja gikulaga kuno kugira yagamba mbu gwe kiniga gwe okimanyi oli kidagala oba ebigambo byakozesa bimanyi bulungi naye newe gyendi muntu w'amateeka nakutambulira mu mirembe nze nakola kyenina okukola council wange knows about it family yange yamanyirawo the immediate people era n'abamu mu mikwano gyange egy'amawulire ne mbategeeza nali ndowooza ngikuweereza mwami yakola ki yakutiisatiisa era mukakasa nti munnange bw'obanga ogoba musajja munno nze wansuubiza kunzinisa lambada naye naawe weetegeka okuzina endipuso mu mateeka gwe gy'ogenze ebyange by'amateeka ate nina amaanyi ye waakabi nnyo tamanyi baakabi banne kye baamukola kati lwaki anoonya ffe abanafu anoonye baakabi banne batunke mwami gwino gwenkuyinako wandingenze mpola muli lepuka lumu gwino gwenkuyinako ku byoza okola abantu wandingenze mpola nasa oyogera ku kigambo kya maneja Kijjambu obulabe bwe yakulaga bwe yandaga otegedde context yange obulabe bwe yakulaga mbu munnange eno business si buli muntu mbu olina omwesiga yes ate ndaba mu luno olutalo okusigwa mu kwaliwo mu makati go ebigambo byayitingana ne mukulu Kijjambu mukulu Kijjambu alayika alina ebyali bimutinkudde alayika bwe yadde emabega n'amanya amazima era emboozi yange ogiteekamu ennyo omwami oyo ndaba nga tekikola makulu though alina ye bye yalina okumaliriza n'omukulu omu nkufuna alina bye yalina okumaliriza ne kkojja Kitonsa kubanga sheeyogerwako yes ngimanyi era olunaku lwali lwange nene sente nze saazikwatako nagamba nkoloja gye zirina kukola ki kugenda era naye yankoloja abimanyi ebyange nakugamba nzikiriza nze wonga nti wakutte sente nga nazikutte nja kugamba wazikutte era bwe zitaavayo bulungi ne mugamba mwakoze mutya nti kkojja Kitonsa tugenda mu olunaku luki olulala ebisigadde nkimanyi bulungi nti kkojja Kitonsa yawaayo sente nkimanyi era talimba era kiringa n'omulenzi oyo omwami bamuyita Eriki omwana oyo naye nayagala ngikolereko public outcry ebyo bagamba mbu simanya eri ababanja 50 njala nkubulire bajja omu ku omu I'll sort them one by one ate njala mujjiremu n'abaabwe buli agamba abanja yes no problem I am a free man sibanjibwa muntu yenna ku bintu ebyo nze na statinga ebintu byonna bye nali nsuubira ebimanjibwako era lwaki nakwatanga ssente ezo era lwaki nabikola ne bagaana bitunulamu ne bagamba gwe natuma neekwata ku bisubi nkufuna n'ennumba omuyimbi omulala mu ggwanga wano nga ndi ne kanso wange nga njagala atutuukirire omwami wamugambe nti ekintu kino kijaleeta obuzibu kyandolinge bulungi saayambibwa kati ebisigadde is rubbish be bamanyi gwe mujje ne risiiti yammwe nti ono uno nasa mukwekwasa bakabaka era omwana namugamba nsooka onzijukize sibijjukira nti ojjukira bwe twakola bweti nti ne biba bitya nti nakuwa sente bwezi ne mugamba omuyimbi yajja n'ayimba nti ye yajja naye teyayimba ne mugamba aha ne biggwa bitya nti ne muŋŋamba nkwate sente ez'amafuta nziwe erinnya bwe riti agenda ateke mu motoka ya muyimbi amafuta kunzi nti ekyo nakyo nkijjukira ne biba bitya n'oba nga waziwanze nti nedda gwe n'oŋŋamba ekyaddako nti bagenda kunfunira date ne twogera ne bagamba bagenda tufunira date nti ne bagikuwa nti nedda no wali tonnavaayo era n'oleka ngondaze ekintu nga bwe kiri bwe nakwongera $2,000,000 era wali oba ku shoya nali ku Serena nakusanga ku Serena ku award nenzije bakuli oba enkeera n'oŋŋamba nti shoyo emanyikiddwa era bagambye bajja gikola ki ogikola obuzibu bwa nasa buba buli biddawo wate wali gwe leeta ye alina risiiti nti amanja weegoba okuva ew'omuyimbi oyo oba kankitereeze wenti baakugoba bugobi okuva ew'omuyimbi oyo teri yali ayimiriddeko mu maaso gange nagamba nti yangoba omanyi lwaki ngamba bwe ntyo nze nalina boosi omu boosi oyo yaggobako tatunulangako mu maaso gange kuŋŋamba nti yangoba gwe yeegoba bwe natunuulira situation ndi musajja muyivu naye biva mu kampu bigamba
omusajja oyo tagoba abantu nze kale kanjogera erinnya gwe toyagala kulyogera David Lutalo tagoba abantu David Lutalo we mufunamu obutakkaanya yakukwata n'akukyusa just nga wogamba mbu obadde mu P7 kankuzze mu P6 obeera awo tusigale still mu ssomero osigadde era muoli mu kampu baakukyusa bukyusa kifo gwe lw'entondo zo n'essere z'abantu ze wali olidde nnyingi ne weegoba ensonga eyo ntuufu ekyo kya bulimba ekyo kya bulimba kubanga buli kimu kiba n'ensonga otyo senga ntandika okulaba byendaba ebigenda mu maaso take for example sinze nkyalina essimu ya booking which is fine naye buli bwe mu booking mulina okuŋŋamba because na percentage gye nnina ofuna ku booking eyo onfuna nkufuna abantu abamu boogeza butamanya why am I entitled to know nti waliyo booking is yatuukangako mu maaso gange n'aŋŋamba tokyafuna ku booking zange otyo so sifuddeyo booking oba eyiseewa abantu abalambulukufu abakyakolagana nina okumanya nti waliseewo booking bweti era percentage yange gundi ne gundi nzitumye gundi oba nzikuteredde ku ssimu nkufuna bwe nalabanga ekyo tekikyakolebwa neŋŋamba okay no problem kati nno kale waakiri kantegere butegeezi gye baalaze ngende nfuneyo ezitabadde za percentage ngende nfuneyo ng'omuntu akyakolera omuntu nkufuna nazo nga tokyagitegeera otegedde kyokka nga omu ku be bakukuta nabo akulaga nti munno nnyo era yagamba nga omusajja alabika ndowooza alemeddwa okukola kino nakyo ng'ate ye ogenda okuba oli awo ng'ate ye yagutegedde onfuna wankwe nnyo oyo mwami Kulama ni wankwe nnyo era ogenda okugira bwoti kati one time nagenda neneewuunya balina obulimba bwabwe baali baagala ogenda okukola babukolera ndowooza awo somewhere nga banaate ogenda mu show ya Serena olwo obulimba bwabwe baali bagenza okukola mudda bwavayo nti bwali bulimba because it wasn't orchestrated by me mudda ne buvayo nti bwali bulimba omwami yaŋŋamba nze mbasanze busanzi wane eno abo bali bakyagiyite oba latureg kati gye bayita supremacy naye nga bayita emabega wange nga tebakyayagala bandabe nabo nange neŋŋamba okay fine kyokka ate ne gye nali nakwata nga najjo tebampaako ssente nga waliwo omukolo gwali gugenda kubeera waliwo show zaali zigenda kubeera mu Busoga awo za mwami omu pasita sijja kugenda maaso mu birala omwami oyo ng'alina okumpa $6,000,000 eza show omwami oyo ku lunaku lwe yalina okumpa ssente aŋŋamba omuyimbi aŋŋambye alina gwagenda okusindika wano kirungi ye abadde neeno mu Busoga kati neŋŋamba okay oyo mumanyizi muwe neŋŋamba ndowooza bwe zituukewo omuyimbi agenda kukwata eza nga azikole ki azikuwe saafuna saafuna naye nga omulimu gwonna agulemu butereevu saafuna tewabanja ate muneeyo obanja otya nga anti ogambye mbu bagamba ye teyagobaako kakati bamanyi ki ebyo babadde babimanyi omuntu gw'oyagala okuttisa enjala omuntu gw'oyagala okuttisa enjala intentionally their aim was to deprive me of any source of income nfe enjala that was their aim bold point blank kati nkubuuzizza Masembe tukola ffembi tugeze gw'oli naye ku kamera jingiwu mukola mutya babiri buli kajja mwe mumanya bwe munaakagaba before kuteeka mu kintu kirala ne bw'oba onyiize eki ne bw'oba wawulidde ki osooka n'ogamba jingiwu waliwo nno bye nawulidde naye sooka okwate newe ssente z'emmere zino na bino nkya tukwatagane wali tukole ssente zo ziizo jingiwu ssente zo kuba tezifuuka zizo olw'okuba ggwe olina bye wawulidde oba olina ebyakunyizizza jingiwu bw'omala ebbanga lya myezi 2 nga tokyamuwa ssente zakulya ng'ate bw'omukukuta ne mugenda ne mukola bw'okukuta ne bakameramaani abalala ne mugenda ne mukola oba omwagaza ki kufa njala n'owulira nti gundi nno mulwadde nti n'owulira nti ewuwe tebannaba nakufuna kyakulya n'abaana be tebannagenda ku ssomero kati mbuulira kiki kye baali banjagaliza ate nga kuliko nawo najja wano ku lusege naga tofaayo
omanyi mwana osikyali nga bwakulimba nange zaafunye kyokka nga nze nakwatanga ezize negyatalinnye otyo neŋŋamba omukulu nti kuba nze nasasulanga abakozi nemugamba nambalira nangamba nti kati gwe ng'ogyeko gwe mpa balansi wange nga nti neza rasita kuba naye mukozi oba waali oba takola ki taliiwo nebwe mulaba abantu awo nga beetonoza beesesasesa ate nga yagamba tugwe tosiima kale sisiima ye yasiima ani amusinga obutasiima senga amuddako n'amugeya amugeya omulimu gwe omukulu gyanywera shisha kugeya bayimbi nakugeya rediyo zaagwa nakugeya tv zaagwa ye yazimanyi yakola lisiti era ne bwobubuuza ab'amasimu abo baagwa ne kukumanya kwamanyimu ne bweyefuula omumanyi ndoza yesenga ennyimba ze oba ndoza omukulu yalabika ndoza senga ye Burna Boy nate yakuteeka mu kampu eyo yanteekayo ngaani asobola okuwandiika oba asobola okubala yali alabyeko yadde nti wano we basayininga oba wali omanye ebintu ebimu biri fomo so si infomo yanteekayo ngaani teyaliiwo yayagaliza boyi we atasobola kwagaliza muntu ye teyeyagaliza aba musirusiru ateyagaliza n'ayagaliza omuki omulala afaanana nga abaagaliza sibeerangako naye ndabika nyinza n'okuba nga bwe mba soogedde bubi ne gwali naye tamwagaliza era alina levo wayagala abeere bade manyi amwagala eri afuniremu waye mubadde nze nali ngenzeeko naye ku kivulu etanzania awo ng'ate ayagala ye abeere avimbe n'okusinga sita gwe tugenze naye ayagala tumukwatira mbuleera ayagala simanya tumunoneyo okujjaku era yagaana okuyimba sheemu etanzania awo olimba nsi sikugamba bintu bya bulimba gonna gano mazima meere ate naye nawulidde y'omu ku bateekateeka kapati bateeka obumbadiirabadiira mbu mu muntu mbu ayagala okukuba abantu musajja naawe gajja kukukwata amateeka kale era mpulira nti alina munnamawulire gwe yakuba oluyimba munnamawulire oyo mbu ayagala nnyo okunzijjako ebigambo eby'obulimba aleete proof nti bya bulimba buli kyoyogera ekiba kya bulimba aleete proof nze mujjukize nti Tanzania yali atumala emutwalanga sitooko ojja okuyimba nga mugendedde kugundi yaani bali tututi of course muyimbi kuba nassa wenjija wano nogagwe kyoba omanya nina kaddiiru gye njagala tugende ffenna netugenda bane maye gwe tolina kutuuka eri ate kulaga mbugwe nanye mulimu guba gwange omulimu ojja kubuuza ate kasa mukyali naye mujja kumulaba ate tuli wala nze namuyambako okutegeka ekivulu awo mu bbaala emu Makindye naye ng'emirimu gye nandikoledde mukama waffe wakola otya nasa waliwo woteri we twapangisawo okubeera bagiyita batya saajogera manyi nemukola sho ekifo kimu okimanyi Makindye yakola show naye muganda wange nali ku bunkenke obutamanyira bwa muyimbi oli ansasula ate bunkenke bwali anti omukulu ng'ayagala ekitiibwa kyonna kibe kiki nona wano nona eno janti munnange esembera bano ne bunonya eno anti ye yalina nyini buno omwaka baamugana okukolawo emyaka ejjaddirira tanafulumya alubamba kola olugezigezi n'olungoddiira n'ezo enkwezi weetuli tulaba e Uganda golooza mbu bino ebintu bikyakwekwa nakulabako ng'ogamba baafulumba wano wennyini bannumbako wano wakale tuli ye ssebo bannumbako wano era n'enjatika mweziri mu glasses enziraba lucky enough saaliwo waliwo omukyala n'abaana n'abaana abange abamu bali trained mu bwongo nti first of all secure kyokubiri bali betufuluma okwagala okulwanagana nabo tuyinza obutabasobola taata taliiwo kirala tubeerewo ne evidence egamba taata nti munnaye kino kyabaddewo ate ekizibu kye balina kiri kimu bagezaako okukozesa abantu be balabye obukulu nga tebamanyi nti nze abamu nakula nabo ebiri byanjawulo ng'ojja kumukozesa olw'essente zo naye nze era obw'oluganda bwe bunaatuuka
ajagenda kuwa Sseruganda bamugumu ate katandika butandika katandika nze buli kimu nakiteekayo mu mateeka tewatyamu Nassai balonde okutya ntya kyova kulimba nti sitya newemba nawendaga nina okugamba maama wange kubanga bateekawo famire yateekawo etteeka toddamu kugenda wantu wonna nga totugambye toddamu and it is a must bayira gokyandaba mu bifo ki bitono baŋŋaana lwe lulimi olutuufu baŋŋaana kitegeeza oli ku muntu bwombi buli mumatigga ekyo kimanyiddwa kimanyiddwa ate era obulumbaganyi gye buva mumanyiyo essaawa zino obulamu bwange nkikuddiramu nti buli mumatigga yes and I want it on record ensi emanye era bino bigenda vaayo bino kuba nagamba sina wantu wonna wenyenda kwogera bulimba dde okuwaayiriza sina kyenfunamu ate era nagamba ekinsitula mba nzize kutereeza nsonga eyo njikole ki ogyesonyiwa kitegeeza senga sikulumbibwa wano wali obivuddeko wali ozemu okundabako mu kintu ekira kyonna navaayo okubategeeza temumanja nze mmanja bye navaayo okwogerako paka kati mwabireeterako obujulizi nga nawe nimba I don't know how these people make their arguments. Simanyi. If you want to challenge me, jango ngambe nti nalimba yo concert yakola zino sente. Nkufuna. Jangu bwotyo naye bino bye bavaayo ne baviramu muono baba anywedde biki simanya yani oyo domuyita simanya omuyimbi yani oyo mulenzi oyo. Kulamani. Oyo. Kati ayinza kukola argument kino omuntu alinganzi. Ate ye yalowooza ngo manyi waliwo omwana omu. Waliwo omwana omu. Yamuga nti ekizibu kyolina kiri kimu kirwa oli watambulanga naye ne buli bwe yawandiikanga notisi mu kitabo kye wasuubizanga mu notisi ze gwo zirina yaziyuzangamu n'atambula nazo n'agenda kati awo bwe buzibu bw'ayina ate nze engalabi yange mpita nayo noyo sita bw'oliko ani sita sitewwa nze nakolako naye ekivulu n'ewaabwe ekireka njagala ongambe abantu 30 abayinza omwagala. Tayagala sente. Tayagala sente. Agende ewaabwe ategeke. Tuwulireko nti Pulonest yajjudde. Oba tuwulireko nti Wasaka wajjudde. Nje mubulire lwaki ne bwe yategekera yanona nzo olw'obba kulimye mubeererewo. Alina omuntu gw'asobola okutambula naye nga munne. Up to now ng'oggyeko baatula nabo. Okubako bye bakozesa ate eddembe lyabwe ani gwe mumanyinga mukwano gwe abangambe ebiseera bisinga abantu ababeera mu ebyo ebintu taba mukwano gwo mbwe bavayibu musobola otuula awo empisa ze teziyinza muganya kubeera na mukwano tokisussa kale nze okyagala kumbuuza mikwano gyange njikubuulira gyegiriwo emikwano nkyalina mikwano gyange nga mulo gwe nagambye akwata ebyokunywa nkyalina mukwano gwange nga Arafaati abamu abagenda Bulaaya abatambulamu benkugambye nkyalina gwakubiri wange my best akyalinange tukyabeera ffenna tukyeriira akamere kaffe tukyanywa abaana bange ne famire yange gye mikwano gyo kubanga saka ezimu nakakibu zisalako kasa twatandika okumanya ebizibu we biva otyo ate n'ekirala ne Mukama n'annyamba ne bagamba nti akendeza ennyingiza takyasobola twokyayo abo nabo nenkola ki tubangayo nomuyala mulimu abantu bawali nabo olw'okuba akasente waliwo webali ere makindi awo bakati batula ne batiisa n'abamawulire abankozeeko interview omukyaliwo yatuuza omunnamawulire mukwano gwange bamuyita Edwin sina mukwano gwange muganda wange abamutabani wange n'amugamba gwe lwaki mujjako oli interview ez'obulimba senga tebantiisa gwe nanti gwe gwomu kubakwata ate ebintu byabwe bakwetaaga naye nga yeerabidde nti obukya buziba buno oyo gwalowooza mbu munne ne shoye ey'ekigungu yali tayagala ebeewo olabika omutegere olabika omutegere nze omubi nze nakkiriza neŋŋamba nti ye tukiyimirireko shoye omusajja ebeewo naye nga noono gwayita munne oyo ow'ekirowoozo yali tayagala ebeewo buli omu yalinga afuna simanya mumuyita muntu tutulinde shoye ekigungu tegaali maanyigo gaali gaani omuyimbi yennyini the manager gwe ngenda kugambako ebintu ebirungi ku mwami oyo
oyo omwami bw'aba waakuwa muntu sho otyo omuntu asooka okumanya ye gwe maneja we nkufuna bw'aba waakuwa muntu ki sho era bw'aba waakugimumma gw'olina okuyiiya oluwendo olugikola ki olugimummisa kubanga tukikola technical and tactical obutanyigira brand okay obadde okamanyi oba kamageza ze bankwongere nyongera nti senga nali nina omutima ogulinga ogwono oyo w'ekiroboozi kulamaani ezimu kushogala kwogera amanya gaabwe mulimu erinnya erimu nga bw'olyogerako bikumenya na bumenyi tugende maaso nkulayira teriyo sho yali esobola era saagala muwaayiriza nga tukyatambula mu ntambula entuufu ng'oli ne bwamuyita nti nkwagalako emalaba ne bwe biba bibye biri pasono agamba nyamba mu kitabo ekyo mpandiikirewo wali nti siriiwo era tokwata ekintu kyonna nina gyendaga era gwe nga ggwe bw'oba omwetaaga ng'osobola omufuna naye manya nti tali ku artistry issues oba artistry work ali ku bibye ngaani ng'omuntu yenna omulala bw'aba n'obulamu bwe ekyo kituufu nange waliwo wembera ayina sayidi ye ey'amazima no way saagala kukonjera kati nkugamba nti bw'ombuuza nti sho y'ekigungu okwetala kwe neetala ekigungu gwe tewakulaba anti wali oyamba ku muyimbi wo weebale nnyo ng'awadde omuntu we ki ye essimu ze yankubiranga oyo omuntu we ye tazijjukira owange ate kakati mpuliddemu kino ate nja ogenda kukola era mwana tebakulima nti nakoze nnyo navuddewo n'obusende ize blood ize ojja omubuuze nti amma wamuwaayo sente mmeka kuza sheeyi temwafuna naye twali tuyimenta okufuna twali tuyirawo boyi waffe mubiringa naye bwagukola ki era naye I don't have any doubt nti omulenzi oyo yayambako nnyo era y'omu ku bantu abakozi ababeezangawo brand eyo ani accept ate kyakola kyamaanyi n'okusinga ono ayagala okwagala obyogerera mu kamera ono talina kyakola kyamaanyi okugyako ate brand ogisuula n'okwagala ogi owninga nawe yagisuula eddi okugyako okwagala ogikola ki ogisuula that was my statement nesho ya boyi wange nasatu yayita wuwo eyawa ey'ekigungu katoliko ekikyamu nga n'ez'oyo ow'eddoboozi era nze nazaaprovinganga tewaali waayina buyinza ku kya show nga taŋŋambye n'entegeeza omukulu official yes would say omukulu ng'asobola ogamba bannaye mufuneeyo shows ng'abagamba omugambye manager awugambye awuwo mutuufu kati yitayita wange yayita waani ambo omuyimbi nyine yamusuubiza sho ekyo sikiganye omuyimbi bwamala bangi nnyo bagambyeko nti sho baazikola kitegeeza nti erina okubeera followed na manager followed yes era yagamba kimu nti anti tewanzijukiza ate ne bwe tuba tunaagikumma ng'era nze nina okumanya ekyo kugamba kubanga ye mu bantu asobola okugamba wano kyayagadde okugamba naye nadda ebbali ne twebuuza olwo ne management I used to head the management as the manager ne tudda ebbali ne twebuuza olwo omukulu ono w'ekiroboozi n'alyoka atandika okuleeta ebiremya abo baagwa batuyamba ki agasseeko ki kati awo we tujja ekigamba nti gyeri oba tekola ki naye ng'era omukulu adda n'agamba nti owaaye omuntu oyo okusinziira ku nkolagana yange naye gw'osalawo ki ekisembayo nti omuntu akole shoye nkufuna bwe byabanga si kubwagala kubyogerako nnyo mbu omanyi ono ye buli kimu ayagala okyetimba asobola n'okugamba ye yamakinga brand eyo buli kimu kisoboka okuva ewuwe kisoboka tetwagala nnyo twogere ebintu buli kimu kisoboka okuva ewuwe naddala ng'atudde makingi bwe muleetera olukoba lwa shisha olabe ate oba waakavaawo ng'ate anyumiza abaakatuulawo ku ggwe ate nabo baba waakavaawo ng'ate anyumiza abaakaddawo ng'abanyumiza kwoyo avuddewo ye waakola oyo alina munne mbadde mmanyi talina munne talina munne ndowooza yandibadde nga munne ndowooza yandibadde nga munne w'embwazi zalunda ate nazo bwe zaagala okwogera amazima nti boosi enjala etuluma ng'eyagisamba ng'agitta tebiriiyo simanyi tattanga ku mbwa ate nze nali ngenzeeko ewuwe kati nze abimanyi nkubuulidde embwa eyinza okuba yafa byayo talina munne nkikuddiramu
okuva lwayagala okyusa emboozi entuufu agifuula obukyamu kati just let me know nti gwe osobola okuvaayo n'oŋŋamba mbu nze Nassa gwe wasanga ntambuddeko mbu kutambuza ne bakutwala ebweru that was an achievement me okusiima ki what tebanzizayo ku mboozi eno kati nkireta mu context y'oyo eyo twabyogera man you guy to me style up on yourself ne Nassa nze nanti nagamba ntambulira nnyo byempulira mu kamba lwaki bagamba Nassa lwaki walisiimyeko omusajja ekimu kye yakolera okusinga okujja no mawulire omwogerera ebintu nze n'omusajja osimwogerera mawulire kindeetamu bibiri kutereeza linnya lyange nakwogera kituufu kubanga baalikonjera nkofana kakati buli bwalibanga si yavuddeyo okuddamu kunkonjera simuyinaako buzibu wamwogerera ani ebyabakazi namwogerera ebyaki ebyabakazi si gwe waŋŋamba nti no bagamba nze mbaguza ki kituufu bakyogera kati nali mbaguza baani ambu gye bakujja eyo gwe gwali gye banzija baali bajja kukolayo ki baali bazira boyi waabwe ng'ali luddawo tewaaliwo bapaatiri baali tebasobola kumpita mu kyaki gye tubatwesanga ate endongo bizinesi y'endongo kati okirabye nti bawaayiriza kituufu ekyali kibaleese nali ndi mu bakazi tebamanyi mulimu gwange baali bagumanyi kati omuyimbi akolagana ate n'atunda abakazi oba omunyonyako ki tanti oba muwasongera nkuddemu ki mbadde nkyawulira backup artist so ebintu ebimu kyova nkugambye nti nze naleka okuwaayiriza twogere amazima ate era n'abaleetawo embeera mbu agezaako kwogera kusuula linnya lya nne siina kyenjagala ku linnya lyammwe nze siina kyenfiirwa if everyone is a star mana rasta siina kyenfiirwa nkufuna kubanga era ne bwofuna sifuna era bw'oyagala okuwa bw'owa naye sikiinaako buzibu nkufuna ekyandeeta kutereeza nange eryange tona eryange nange kwe nina bendya nabo anti mbu oli alina ddene nnyo ku liiryo lwaki tomwesonyiwa bapimirawo mwami eno ngenda mukwata bapimirawo obunene bwago bapimirawo nti lino ddene lino ttono no man is an island era sirinaako buzibu era si kyekindeeta mu mawulire era ekimu ku byali binyiizizaako ku muntu omu ye kati nzikirizibwa n'omwogera ye nja mwogera ebyali binyiizizaako yankolooja kuddaawo kugamba mbu nze eri abampadde ssente nkuba erinnya ly'omwami oli I cannot stand so low for that. It took me emyaka okuva 28 mpaka mu 2024 nga nzimba erinnya eryo abalala kwe balya bye nagambye ebimu ebiyinza okukaabya omuntu mwe bye muzannyirako kati gwe omuntu toyinza kuŋŋamba nti nze okuva 2028 olumirirwa omuntu oli osinga nze gwe gwani wali ludda waggwe osanze etokota wali luddawa nga bw'atambula abeera kisekererwa wali luddawa wali luddawa nga mumuyita munnakyalo wali luddawa nga n'ennyimba ze temwagala zikubwe bwe tuzikuba nga mutugamba tubasibyeko munnakyalo wali so some of those facts tobola nagamba nazitereka eyo saagala baŋŋambe binnuma osobola otuulawo n'okaaba amaziga muganda wange nze nakaabanga buli lunaku naye ng'ekinkaabya ekisokera ddala kwagala kunziisa njala n'abaana bange butasoma nkufuna. That was my own source of income. Nga sirowooza nti olunaku lusobola okukya abantu ne bakolayo ebintu ebirala. Kubanga focus yonna okuva ku makya mpaka ku makya ng'ebeera ku kintu eki ku brand eyo. Kati gwe ayagala okuŋŋamba nga mulimu ne lwoweekyanga nga n'ogamba togenda kuva wo leero ogenze tambuza nnyimba zo nga nze nsigadde ku kintu kiri kimu bwe kiti nga gw'ovaayo onnyanukula ng'ani. Ng'omukwano gwa muyimbi. Mukwano gwe wa? Biki byamwagaliza ebirungi abituleetere wantu birabe. Kubeera waggulu. Ng'ate naye waayagala. Ng'ate naye waayagala. Oyo n'afunamu chance nga yali wali owooli ayinza n'okuwona ogapo nti jangu ye nga bwe yamuyita nti tuyimbe. Maama. Temumumanyi bulungi. Mbu gwe Nassa weefudde nga mukazi abeera n'omusajja emyaka 10
n'anoba n'agamba omusajja oyo mbadde ngumye bugumi naye tamalaako naye kyoliko osanga batamalaako ebbanga omusajja ali omaze naye kati essaawa zino olaba obubiibi kakati nze yasalawo mu kuvaayo mu kunoba kwange nze yasalawo n'ensirika n'eŋŋumira ebizibu byange okumala omwaka mulamba n'ekitundu n'eŋŋumira obutamalaako obwo na buli kimu nsirise n'ojja n'onsojja n'ogamba nti oyo bwe mulabaawo nze nzekka nze nali nsobola okubeera naye nze nzekka ku nneeyisaaye nze nali nsobola okubeera naye ne bw'afumba ennyama takola bw'ati ku ffembi ani aba alina ku munna obuzibu ono abaza asoose okujja okwogera wano kiri kitya nze nali mbasooseeko netugamba yee netuguma kisiiri in fact nyinza n'okulaga messages nga njogera n'omu kubaaliko bamanager because some other facts bano bakaceere tebandibiyingiddemu ababuusa emirundi gyonna n'ataleeta bo n'aleeta abantu abakola ki era nakubirako essimu emu nenkugamba nti senga bakyalimwe mwagaliza brand eyo nga bwe mugamba mbu abalaffe tukuba nkulu senga mwogera ku nsonga bweti ne bweti sakubira kati kitegeeza waliwo ansinga okulumirirwa wankubira naye namugamba nti nze ebbanga lyonna lye tugenda okumala nga sogeddwako sijja kukola ki ate si buli anjogerako eriyo essiwaamu some people's opinion don't matter ekinyusi kiri ku muntu gwe mmanyi era nze emboozi yange etera kubanga egenda wuwe abasigadde ne baagala okulippira nga wasobola okunkubira kampu wagikubirako nobagamba naye message eno mugifuni masembe sina gwe njogera ne mu kampu I want to tell you the fact nsolima they are moles banna bamulirana they are moles abimanyi si mulimu gwange they are moles they are users Mbugwe nasabye yogera omuntu mulala agenda kwesiga atya nsaagala muntu yenna neesige oli yamala ku neesiga yalaba kyeka busobozi kati nze ntunulyako busobozi ate era na kino kintunuuliremu omanye nti tojja kujja onsiimulizeeko bisooto no one nze nina independent mind ndi musajja murasta bajjajjange balwanisa colonialism You cannot come and colonize my mind. Njolwokuba nze sina kwogerako nga gwe wekka gw'oyogera. No way. Nze ne mmake wange omwana ateesa ne tugamba ndi wayi taata nekino kyagala ne kati gw'oyagala otya okubeera nga nze ndi awo omusajja yakwata ebbanga lyange ttonotono ne ngenda ku ssomero n'ensomayo ne nfuna ne knowledge. Mbu buli omu oli buli lwavaayo n'akuwaayiza n'akola kino na kino nti gwe kuba gwe bw'onoovaayo mwe mwenoonyeza byabwe byammwe aye n'ekirala ani anaakuwa omulimu ani abagaye nti nnoonya mulimu abajeewe bagitwala emirimu gyonna bajeewe era njala nkubuulire nze najja butereevu mu ntimbe zino ne mbagamba sikyagala kuba manager wa artist yenna ate era katwala okuva ku nze nti era nina artist wange bamuyita Creepy gwe njagala okuyambako lwaki nkiyita kuyambako nti contract yange tanabagiteekako mukono sikyali wakubuukirako tulina ebintu bye tutuuka ne tulaba n'ogamba nti kale senga kino nakikola bwe nti senga sirina budde bukaayana twali mabega nga tulowooza nti abantu bakyali ba gentlemen lawyer wange n'agamba eyo gentleman's agreement yavaawo ekituufu bantu beefuula ku eyo kakati ate ndaba akyali hungry akyalina hanga eyo nkyajagalamu mu artist akyayagala okubeerawo ng'agamba nasa bwangamba noonye ekya promotion nkikole bwangamba kino tukikole bamuyita Creepy big up on yourself Creepy era tuli mu kukola nnyimba ez'enjawulo waliwo akayimba bakayita birthday yakakoze ne Santana Santana omujjukira Santana ono yali mu Baboon Forest ndowooza yaliko mu Baboon oyo yarapinga nga mu Lukiga yowe nina omuzigazi oyo weeri eyo tune weeri bagiyita happy birthday Santana munfunireko then waliwo ne pate nja kumukufunira kati nze ntambuza emirimu gy'omuntu oyo nze nina emirimu gyange emirala gyenkola ndi DJ ate nina management namba nti nagamba nsobola okubeera ne event oli nagamba nyambaako awo
gye bali abantu nga bakyatwesiga si buli omuntu yatwala kye baayogera. Ekituufu. Ate era sigaana ne yatwala kye baayogera munzijako. Sigaana kitegeeza gwe tewali wani. Yali owange nekyawulidde ajja n'agamba naye wamma kino nze nga ndaba twandikoze bwe tuti. Tojjaako muntu ndowooza. Everyone is entitled to their opinion. Era tobeeranga awo n'olowooza nti gwe wekka gw'olina okwogera. Masembo tuulanga n'owulyako ne ku balala. N'obaleka ne boogera n'opiikingamu. Era still lwakubanga bwe gambye threats ku bulamu bwange and all that nenga management gye ntambula naye eri mu process kulaba kintu kino tandika okuleetera ddala omu artist oyo Creepy kubanga alina potential, is full of potential. Ate simulabye kati simulabye kati way back kitwale nga 2013 kati yagenda okulaba ate nga naye mubirubirirwa bya ate nze bwe ntuulawo kimukolera. Wawe yankupirako essimu n'angamba lwaki togamba nasa nasizinga fire ebintu byali mu kwogera ate ne maama bimutwaliddemu. Maama wo ani yakubira mu bantu ne bagana naye maama bamugamba oli eno ovuma abantu omazeeko abantu eddembe ate ne yalumba maama. Ekisokera ddala maama wange akimanyi sobola kuvuma muntu. Bana bali bagenze abo balina embeera yaabwe n'endowooza yaabwe eddembe lyabwe. Maama wange akimanyi sisobola kuyisa bigambo bivuma mu kamwa kange. Nkufuna. Ekyokubiri amanyi buli kyanzijayo okwogerako and I stuck on that. Ekyokusatu bannakyegwanyizi bangi mu bintu bino. Eriyo abantu abalaga nga bwe basobola okusirisa nze gufuuke mulimu otyo era basasulwe. Naye you're joking with the wrong person. Nkufuna. Kubanga sajja mu kino kuteekawo bisikiriza mbu ampe ssente nedda najja kwogera mazima nakugamba nti erinnya lyange byensobola okukola bye bino na bino byetasobola kukola. Maama wange kituufu yankubirako naye nga amaze kumpa permission kino kiba kya linnya lyo genda mu maaso n'okudefendinga erinnya lyo. Era abantu abakubira maama wange bava ku saidi yaabwe. Bava ku saidi yaabwe wabategeera bimanyi bulungi byonna. Maama wange kyamanya nkimanya nange kyemanya kikola ki. Era ekisinga omweraliikiriza yababuuza nti nga bwe mugamba omwana wange asirike kakati bino eno vidiyo mwe balabikira bulungi ng'omuntu amugamba bwati till now tebamuddizanga ansi. Naye gwe olowooza senga gwe muzadde wange wandiwulidde oti. Some people boogera ebintu nga tebamanyi magnitude yaabyo. Kati nange mba njagala nammwe mumanye nti nammwe wali abasobola obiboogerako mumanye magnitude yaabyo. Masembe bwe nvayo ne nkugamba nti gwe bwe naakusanga nja kukola kino na kino. Masembe tolina abantu bo. Mbalina. Teriyo mateeka. Jiye mayitirivu. Kati. So. Amateeka tegakola nga tegannakukwata. Butereevu. Gakukwata otegeera mbu gakola. So maama wange bwe bareachinga out, she reaches out. Era natuka ekisa ne mugamba obalabye. Obalabye nti bo baagala gwe bakugambe gamba omwana asirike. Naye ng'ate bo omwana wo bw'abanyigirizibwa tebalina kye bayamba. Embumba labye. N'angamba nkirabye ne mugamba okay. Just watch me. N'angamba kyesaagala okole kwe kuddamu okwogera ku linnya lyabwe. Ebintu byange byonna biri straight. Bitambuza ku ngeri egamba nti tondabangako nga nzivoola omuntu. Okuggyako omuntu gwe nje kufuba okulaba nga muteeka mu level y'entuufu yoyo ow'eddoboozi. Eyo gyali yeewanise si waajja. Nja muteeka waajja gwe kulabawo nga muteekawo. Oyo ye nja muteeka waajja. Abalala ani abaava yamanyi abaakola ki? Kikyayongerako. Ajja ngambi kiki kyayinza okwongera ku brand. Tell me one thing. Kiki yali ayongeddeko? Simanyi emirimu gy'akolako nanti kati nze agimanyi kyova olaba nkubuuzizza. Naako ke mbadde nkyamuwaamu nali mupimapima kulaba naye namala okumanya nti gwe guli omutima gwe baŋŋamba ng'ogugwo omutuufu. Ogwo gw'enziro, ogwo gw'obutayagaliza, ogwo ogwenge. Omuntu yenna ayagala okujja okulimbira mu kamera n'okwefuula mbu omanyi nga tetomanyi. Obeeramu oba bakiyita na batya. Ayogera ki ky'amanyi. Nga nze omulimu namusomera nga namusomere nti munnaye tugendako wanna wano. Yamanyanga.
Ugenda sizinga difai. Na sizinga. Au wanu na sizinga ndi mbeera yange ya bulijjo. Wano oli nomo. Ivere. Just oze tutangaliza bulamu bwo engeri gye bulimu. Gombuulira nti waliwo ayagala. Ate nagasi bonna. Mulimu watagenda wa. Some people know worth. Kati mbannyonnyole ku kiki. Mbannyonnyole ku kiki. Ne kati ngoyo ekyamumpesezaamu yatambulanga nange. Amazima yandivuddeyo n'agoogera. N'atadda mu bulimba na bukyayi. Nkimanya anoonya kunyweza kalimu ke. Naye ate takanoonyeza ku nze. Nze nzandeke mbere byange. Ne bwe mba nina bizibu abindekemu. Yes. Kubanga era talina kye yali ankoledde okujjako okusanyuka n'abindekamu. Era n'okugenda nga njogerera. N'okugenda nga njogerera. Nkufuna. Kati bw'aba talina kye yanyamba abireke. Abireke. Otherwise beya nako. Oyo ye beya nako. Tewali buzibu beya nako. Beya. Ajjeyo omutwe mpe. Ye mutwe ngalabi. Ajjeyo gwe kasitana jati. Oyo sijja mulinza bwajjayo leero enkyanga muwa. Kitegeeza leero ekireese Nassa kutangaaza kampu byebadde yogera. Ate nga osaagala jiga n'ebyogere. Opinioni zaabwe naye nze kubategeeza nti obubaka obw'okuntiisatiisa obwava ewaabwe. Otyo? Twabufuna era ne tubwongerayo gye tulina obukola ki? Obutwala. Kuba ffe tetukwasisa mateeka mu ngalo. Ate siri mukwasisibwa amateeka. Kati nategeeza famire ne I shared. Ne bannamawulire abamu ne security ne council wange ne bamanya what is going on with my life. Era naawe nkutegeezezza nti obulamu bwange buli mu matigga. Era nkugamba nti n'eggulo nafunyeeko essimu. Era entegeeza ng'omwami bwe yeeyongera okwewera. Okutuusaako. Yes. Nange ne nvayo nga nkugamba nti njagala amanye. Gyakoma okunneewerera gye nkoma omwewerera. Ate tebangayo ekigambo tutuule twogere. Tusiteesa n'adui. Teribaayo ekigambo tutuule twogere. Mwana wa maama awo bagenda okulabira. Mwali baawamu. Nani? N'oyo. Nze oyo munnakyalo yansanga site. Ate maani mu bonding. Katoka n'abantu bakusesa. Baba balowooza story ezimu tuzeerabidde. Engeri gye yatuukayoko gye yatuuka kalimu ake wa mukama we nje njibawe wano. Very straight. Naye nakusuubiza nti ne bakozeeko obulabe. Oli bajja n'oboogera. Nga tumaliriza Nassa, nina ekintu kyoyogedde paka kati kikyandi ku mutwe. Ekyebyokunywa mbu tetulowooza mbu abantu betubeera ekitole kati mbadde gye katugijje ku ggwe tukiteeke mu public. Kitegeeza tubeera n'abantu nga tutambula nabo tuseka nabo naye nga be basobola okusooka okukola ekyobulabe oba nga be bayita namu okukola ekyobulabe nga be bayita namu kyenvudde nkugamba nti there are malls. Eriyo essimu ze nali nfunyeeko nti nedda omulimu gwe guba guze toguyisa wagundi guyise wange nze mba nja kuwa akasenteko. Nababuuza mawulire nti ntegeera nti olunaku lwe baliwo ne lwe bataliwo. Eriyo omuntu yali ayagala okundeetako obulumbaganyi mbu simanya mujje mbabulire ababanja Nassa nanywa biki ne mugaa gwe nja kwogerako mazima gokka. Lwe bajja okukukwata ogamba nakukwatisa naye nze lwe bankwata nze wanyamba ki? Nze bwe bankwata wanyamba ki? Wali toyagala njogere mazima. Kakati ensolimo ezeetoolodde awantu awo tewali buzibu si mu bbanga ddene zijja kuba zeeraga zokka. Zimwagalako bye zimwagalako. I told you they are malls and they are users. Bamuli bwe bati. Bamuli bwe bati. N'abalala ababali ebbali omanyi balina ka chain. Balina ka chain kati ono user kyakola ng'agambayo omulala nti oyo naye yasinga otuyamba ku kino. Kumbe bageza kukola olukomero olwo lukole ki? Lugire. Omuyimbi oyo nze nkubulira ekintu ekyakye mumanyiko ekyamazima. Nti bwe baba bataddewo stage na studio kuyimba
nkugamba on a global stage oba kale kankugambe Africa. Muganda wange tosobola mubuusa maaso. Mukuyimba. Tosobola mubuusa maaso. Nkufuna. Naye olw'okuba nti nno ensolima zino ezimwetoolodde, they can't sit and analyze and know nti ekizibu ekituufu kye kino so si kye kiri. They can't sit and understand nti omutwe oguba gukuluma katukuwe panado si quinine. Kuba quinine tawonya mutwe. Quinine awonya musujja. Ate gwe wa mutwe. Kubanga omutwe ogunannuma gujja kundeeta ka temperature. Kituufu. Ka temperature tokajjanjabya quinine. Janjaba omutwe guno gukole ki? Guwone. Ka temperature kagende. Nkufuna. Oba ntegedde. Bulungi nnyo. Era teri kigambo kye njogera nti njogera kukireeta muvo olwoba mukakkanya. No! No! Mbyogera nga sikkakkanyiza nga njogera mazima. Otyo. Naye zo ensolimazi zo ezo ate si zonna nti nja ziwaamu. Nja kusooka kuwaamu eno yono w'eddoboozi. Otyo. Abasigadde ndidda nga njagala okubyogerako. Mashallah. Naye nga bwe tusaba Mukama ffe mu eddoboozi lyaffe mu abajja ne mukwata ebintu nga bino. Nkufuna. Era mbeebaza. Osanga tewali naye anditegedde bulumi ki bwe nkola ki. Bw'oyitamu. Kakati mmwe mwajja ne mufuna story ey'omuyimbi omumanyi mulabirako nnyo ng'ekyokulabirako. Manya eya manager omu. Mulabirako ekyokulabirako ky'amaanyi nnyo. By the way, balinga babiri. Omukulu oli omulala Jeff Chiwa ne Roger. Be bantu boyinza okumbuza n'egamba ono mu kino, yes, ono mu kino. So nali njagala nnyo mukole combination y'abantu bameka? Babiri. Nga nze njirimu ntya? Omu. And I think I succeeded somehow, somewhere on a scale of 10. Kati, omusajja oyo, buli bwe ndaba ng'alina by'ayitamu. Naye ensi teyayamba. Otegedde. Ensi yasirika. N'atulugunyizibwa. Ensi nekola ki? Nesirika. Kati ye bw'avaayo ko bagamba oba mmwe ne mwogera nti ebimu ku bimukaabya. Bamutwala nga first suspect ng'emmotoka y'abadde artist we bagikubye ki? Eyo gye mwali mwagala Nassa atuuke. Kiba kinene. Enso girabye. Njagala okole comparison. Ye tuwulira nti ye ne si byange naye mu njawukana yaabo bo baagabanayo akantu. Ate nze ataatwala yadde seppiki okujja kukinanga ogingambira mu bigambo nti nagibba kuba nsobola ogibba olowooza mpulira ntya. Buba bubi. Kati so abantu baleke kudda mu bulumi bw'abantu kujja kukolerawo mizannyo. Era we nakutuukidde ne nkugamba nti olaba ekibiina ekyo ekya federation ey'abayimbi mpulira sako. Nze ndi mabega wa Bafana straight up. Tugenda kumawo n'emboozi. Njagala nsooke nkikugambe nga naye akiwulidde. Ndi mabega wa Rastaman, Badman, Bafana. Nkomewo tuwe ensonga zo lwaki nja kukuwa ensonga wonna weeyagalira. Tubadde ne jingu ku kamera inshallah tusinkana omulundi omulala ebigambo ebiva ewa Nassa. Nassa akukuutira akugamba omuntu yenna agamba ebigambo bya Nassa bifu nzibwe ndi okumuwa platform. Weebale nnyo. So kiri Nassa. Weebale nnyo muwe. Yo omuntu yenna ajja n'agamba oyo Nassa byayogera bifu. Muwe. Nze gweno gyo ndeetere bwino nange nkuletere ki? Bwino. By the way bawe omutima mutufu. Abamu sijja funa budde bwogera nabo. Naye muwe nga ye ayina bwino nti ku kino nnimba. Nassa byayogera bifu. Ekirala mwegendereza abantu kaliko oggyemu ng'ak'okuyiga mu nkayize emyako. Mwegendereze naddala gw'oyita naki? Gw'oyita naye. Oyo yennyini. Oyo yennyini. Oyo ne bw'aba mugumu ate atendewalirwa. Kati some of us na sell out. Batuyitanga okukola ku bantu abamu ebikyamu twagaana. Tusinkana omulundi omulala inshallah mubeere bulungi mweraba.